buterevu nkwanirizaako gwe munnayuganda yonna gy'oli gy'osinza oba ng'ogera mu maaso n'okubanga otegedde agatonyola vumbe naawe watutegedde ebitaala ntegeeza amaaso nkwebazizaako gwe munnayuganda yonna gy'oli okola kya bbeeyi webale kubanga mu mikutu gyonna gy'oteekeddwa okubanga ogoberera n'okufunirako k'amawulire agatambula mu nsi Uganda n'ensi yonna okutwaliza mu Next Edition TV ogitadde ku mwanjo saate omutesite si mulala nze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Asirye agenda otambula nawe ku speed egenda okubeera ate oba oliawo yakiyita mu lujja nkwebazizaako munnayuganda webale kola webale kutetenkanya abali mu boutique abali mu saloon ababodaboda abacakalacakala abali mu mawanga g'ebweru Saudi Arabia abali mu Kuwait abali e Qatar abali e Dubai abali mu Kuwait abali mu Jordan abali mu Oman mikono gyaffe abawangalira mu mawanga ga Europe abali mu America abali mu UK abali mu France abali mu Yemen n'amawanga amalala gonna bali kwanga mutambule naffe kuba twanga mutugoberera Next Edition TV secondary extra the undercover nagamba kasazi kona sawa 12 paka ziba saa paka sawa mu omanya bumanya nti program ya febegese maso okubanga eguka ngenda kubana tera twongera okubanga twetololera buterevu mu nsi ya Uganda nkuwereza sinzira mu kibuga Kampala ekikulembera mu Lord Salonge Elias Lukwago gwanga Uganda erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni amawulire gengenda maaso n'okubanga nfuna wano ku mmeeza gegalaga nti omukulembeze gwanga yavuddeko n'ategeeza nga bwali omwetefutefu okubanga awa omukulu retired Colonel Kiza Besigye Kifeefe n'omukulu amanyiddwa nga Center mu Kyagulanyi bobiwine ekifo oba ebifo mu gavumenti ye singa abeera betefutefu okubanga abakola naye okusinziira ku President Yoweri Kaguta Museveni tebwahabulwa bwe yabadde ayogerako ko ne bannamawulire omu ku BBC yagenze maaso n'okubanga alaga nga ye bwali omwetefutefu kubanga akolaganira mukko n'abamuwakanya oba betwandiise ab'opposition omuli Dr. Warren Kiza Kifeefe Besigye n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ganti ng'oggyeko ebize bibeerako eri ebyobufuzi entale ezibeerako nze siraba nsonga lwaki mba ngenda maaso nakubanga abakulu bano mbasibira ekikookolo President Museveni aganti kasiri nze mu kulaba okwange ate engeri yokka gye nsobola okukakkanyamuko emitima gy'abaana abantu kwegenda maaso n'okubanga mbazza ku lusegetani okubanga tukola ffenna bwe twadde tugezaako okubanga tumubuuza ku ekintu kino gyasuubira okubanga akikolamu yatugambye nti guno osigwe mulundi okusookedde ddala okubanga addira abamuvuganya okubazza mu gavumenti ye kale n'obukumu kw'obwo obuzannyo bwasinga okubanga yeekakasa bw'oba okubanga asendasenda abagenda mu maaso n'okubanga abamuvuganya oluvannyuma batandika okubanga bakkiririza emirimu gy'agenda mu maaso n'okubanga akola Munnayuganda gwe angoberera ensonga zino njagala kutegeezaako gwe Munnayuganda nti akalulu akabindabinda twolekera okubanga tukayingira akagisuubira okuba kabawo mu mwaka gwa 2026 kitegeeza nti olwo nga tuli mu mwaka 2023 ng'ebula lunaku kubanga tuyingira mu 2024 kitegeeza tuba tusigazza kumpi omwaka gumu okuyingira mu kalulu bwe tugamba 2026 ena tetumubala tubala wano ng'atandika kyenva kugamba nti tubala omwaka gumu gwa 2025 gwe Munnayuganda ngoberera kakati okusinziira ku President Museveni ono ne yakwata entebe mu mwaka gwa 1986 kakati nga nno ava mu nsiko oba mu lutalo lw'ensiko lweyagera maaso n'okubanga amalamuko emyaka 5 bweddu Munnayuganda agamba nti Bobi Wine ne Besigye kituufu bataddeko okuvuganya okw'amaanyi era ddala aba political leaders abateddeko okuba oliawo ensonga ey'amaanyi naddala mu kumuwakanya naye agamba nti kakati kanono ke kaseera okubanga bano bakkiriziganya naye batule ku ntebe emu balabike nga ate basolovinga ebyo ebiruma bannayuganda ate nabo bennyininyini okwetereza Dr. Colonel Kiza Besigye Warren eyaliko ko ate oba oliawo bwe bazirwana mu nsiko era ne President Yoweri Kaguta Museveni era nabwe gutyo eyakolako ko nga minister era mu gavumenti yemu ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era ng'omukulembeze mu kibiina kya National Resistance Movement Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera onaga nti kakati ekyo singa mu bintu byonna bye yandibadde amanyi President Museveni yasobola okukola ono yandibadde amuwolereza kubanga bangi banne bwe baali mu nsiko abagezaako kubanga bamuwaggulako n'abalala abalabye nga bawunzika bakomyeko ewaka ye bwayita ewaka ganti atagobangako muntu n'omu Bobi Wine nno kakati naye afuuse ensonga gwe Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ngongoberera era yateekako okuvuganya mu kalulu akalyongera kusomeza ali 14 omwezi gwa January omwaka 2021 gwe twogera kono Center mu Kyagulanyi Bobi Wine
y'omu kakati mu kaseera kano akyasinze ekibiina ekyasinze amaanyi mu bibiina by'opposition mu ggwanga Uganda, era nga kye kimu ku kibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament naddala ku ludda oluvuganya, ate era nga kye kibiina omuva lead of opposition mu kaseera kano Joel Ssenyonyi nga yagenze mu maaso n'okuba nga asikira omukulu amanyirwa nga Mathias Mpuuga abadde agenze mu maaso n'okuba nga amala ku kisanja kino emyaka 2 n'ekitundu, wabula oluvannyuma n'awummuzibwa. Ono agamba nti President Museveni agamba nti Bobi Wine mbadde ngamba okomewo tulabike ng'ensonga tugitereeza thani okugenda okukola ekintu ekirala kyonna lwaki tojja ne twogera ku nsonga eno. Munnayuganda gwagera mu maaso n'okuba nga ongoberera oba gwagera mu maaso n'okuba nga otambula nange ku Next Edition TV. Nuupu Party kyekimu ku kibiina ekyasinze okubeera eky'amaanyi ku bibiina ebivuganya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wabula okusinziira ku President Museveni agamba nti mu kalulu akajja si mweteefuteefu kuwummula era mweteefuteefu okujja okuvuganya. Kale nno abagenda mu maaso n'okuba nga mumuvuganya mulabika mumala byambulago mukootakoota mu gaalumonde. Amagezi gayinza okuba nga abawa President Museveni agamba nti mwandize mugenda mu maaso n'okuba nga munneegattako kino kye ndowooza. President Museveni gwe tugenda mu maaso n'okuba nga twogerako gwe Munnayuganda angoberera agamba nti ebintu nga bwazze abikolamu bwazze asendasenda abantu ab'enjawulo okudda ku ludda lwe y'engeri y'emu gyagala okuba nga asendasendamuko ne bano okugenda mu maaso n'okuba nga badda ku ludda lwe ate abawa ebifo. Yatuwadde ekyokulabirako twali tumubuusa ku ngeri gyagenda okuba nga akikolamu. N'atuwa ekyokulabirako kya Democratic Party leader Norbert Mao nga mu kaseera kano nga ye Minister Justice and Constitutional Minister mu kaseera kano kandi bwe mba nasobola okukikola kakati ate lwaki kino kiba kisobola okugaana. Museveni era agamba nti abagezaako kubanga balowooza nti bino nno bya bulimba, agamba nti nedda temuwakana kino sikitandise ku mulundi guno. Era agamba nti yakolako ne Paulo Kawanga Ssemwogerere mu Magwalo 1996. Kale nno nga kino si kipya era bano abagambye nti kiba kiwaliwo enteeseganya yonna esobola okuba nga etuukibwako. Muwandize ne tugenda mu maaso n'okuba nga tukola ffenna ku lw'okununula eggwanga nga bwe mubise mugamba abantu n'olw'okutereeza ebyo biruma bannayuganda. Newankubadde nga Bobi Wine ne Besigye mu kaseera kano teri ayinza kubanga akakasa nti oba bayinza okubeera abeeteefuteefu okukolaganira wamu ne gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kale n'ekintu oba oliawo omuntu kyagamba nti kiyinza okubeera ekizibu mu kaseera kano. Wabula okusinziira ku President Museveni bino yabyogeredde ali ne munnamawulire wa BBC bwe yabadde ayogerako ku ey'omukutu ogwo. Naffe tugaa nti waayi kale n'otegedde katubikuleeteko wano ku Next Edition TV. Kusaba subscribing ngo sharing ngo commenting ogere maaso n'okuba nga otegeeza mikwano gyaffe abatannaba kuba nga basubscribing nti Next Edition TV gwe mukutu gwokka. Yenze Frank Asirie, a very good evening and good morning plus good afternoon. Bye.